Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba ebbanga ly'amaze nga resigninze ku mukutu gwe ogwa Twitter yakomyewo n'ekiragiro ekikakali naye ng'ekiragiro kino kirina be kitagetinze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga kitagetinze ekibiina kya National Unity Platform, ekibiina ekiringa opposition wano mu Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino nno olwagudde matu g'aba opposition leaders ne bagamba nti kiki ekigenda mu maaso ne bibakangamu embeera eno mu mbeera gye yajjiddemu nga kiraga nti nno balina ekigendererwa ekyokuba nga balina bye baagala okuba nga babalemesa. Ngenda kuba nga nkuleetera nkutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinziira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna gy'oli. Gwali e Bulaayi, mutala w'amayanja, abali mu Amerika, abali mu UK, mwenna mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Wabula ggwe atanaakuba ng'osubscribinga ng'oyagala otweyungako, okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. General Chief of Defence, General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, yavuddeyo olunaku olw'eggulo ku mukutu gwe ogwa Twitter omupya gwe yakomyewo nagwo n'alangirira nga bwe yakomandinze yalangiridde n'akomandinga ebitongole byonna ebikuumaddembe bikwate yenna anaakwatibwa ng'ayambadde attires, ekyambalo kyonna kyonna ekyefaananyirizaamu ekya security agency mu bibiina by'obufuzi. Yagambye nti no bonna bano abanaasangibwa n'ebyambalo nga byekuusibwako eby'amagye, ebya police force basobole okuba nga bakwatibwa mu bunnambiro. N'agamba oyo anaasangibwa ng'anyoomodde ekiragiro naye ajja kuvunaanyizibwa. Agambye babakwate ku sport abo bonna bataagondere mateeka consequences za kubafeesinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kireesewo concern era ekibiina kya National Unity Platform nga target gye batagetinze kubanga beesanze mu kattu ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform nga target balinga abatagetinze bo, nga balinga batagetinze ba foot soldiers abagezaako okuba nga bafunayo ekyambalo ekya uniform okubeera nga bamakinga emirimu gyabwe okutambula obukwakku obulungi nga giri uniform basobole okuba nga bakolera wamu kakuyege. Kino kyalazeewo obujja eri ruling party n'ebitongole ebikuumaddembe olw'okuba nti nno bano abaana baabeekengera okuva ebaabalaba nga bali organize okuva ali e Masaka okuzika ku lumbe, security gye baateekawo, protection gye baateekawo okuba nga baasobola n'okuba nga bakuuma oba nga bamakinga okukakkanya poliisi okuba nga tekola kajagalalo ku lumbe ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kino kyakanga nnyo abakulu era jo recently President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti ayagala kumanya ani atendeka abaana abo, ayagala kumanya omuntu yenna yenna ali emabega w'ekyo, wabanga General, wabanga Lieutenant, Major, Colonel oba Captain, yenna ali emabega w'ekyo mu munoonyerezeeko atendeka abaana abo bawa order engeri y'okutambulamu n'engeri y'okuorganizingamu emirimu gyabwe akwatibwe bamutwalire mu bunnambiro ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ekyo kyadde kiri awo nga kyakayita kati General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force naye avuddeyo n'agamba ayagala abantu bakwatibwe mu bunnambiro abanaasangibwa nga bambadde attires nga bambadde ebyambalo byonna ebyefaananyiriza ebitongole ebikuumaddembe. Agamba mbu kino kikuuma kitadde ebitongole bya security ku panic ne ku pressure olw'okuba nga babeeraliikidde okuba nga bambala ebyambalo ebyekuusa ku byabakuumaddembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubanga poliisi aba ruling party eno yeemulugunya ku byambalo by'ekibiina kino ekya National Unity Platform baafuna dda akasajja ku mutima. Njjukira n'emyaka egiyise emabega bannaffe abagezaako okulwanirira eddembe oba ba foot soldiers bagezezaako okuba nga bakwatibwa nga bateekebwa mu makomera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza olw'okwambala ekyambalo kino ekyabwe. Kati simanyi kyambalo kino wekiikusizaako kya poliisi naye poliisi ye egenda kuba nga ebitunyonnyola bulungi nnyo ebitongole ebikuumaddembe bigenda kuvaayo nga binnyonnyola buti abo bataagalamu
kyambalo kino, buki oba bubonero ki bwe bataagala ku kyambalo kino. Nze ndowooza poliisi yandivuddeyo n'etangaaza oba ebitongole ebikuumaddembe ne bitangaaza ku mbeera eno ne batamalaako kibiina mirembe ne kigenda mu maaso n'okuba nga kyekisasayizinga emirimu gyakyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, gwolowooza ki ku mbeera eno gwe mukwano gwange? Jangu mu comment section obeeko ky'otutangaaza ku mbeera eno gwe aliyo atuwuliriza. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, wabula gwe atanakuba nga otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV era nga mweraba.